Buterevu nkubuzako ko mulungi yali ku Dream TV okasera kano kiza mbere yatenga nkwaniriza ko kudakiika tulinawo nga 2 okupanga tuyingira dakiika 20 ezaako mukakusawa ekumiza kawungezi koonako olwaleero gano yego kya mu kisaawe nze disani kyeswa tugenda kubanga tutambula fenna okutuukira ddala ku ntiko y'essaawa of course nje tugenda kubatenga tukona kutandikira munda mu ggwanga Uganda nga bulijjo tuli mukubanga tuyingira weekend naye kati ga wiki tufuna wo mipiira mu kibinja ekyokubiri ekyafufa big league tulabye ko kembira yasodo kubanga etambula unaku lwajjo ekimeza kikyatubuzabuza mukawo big league embeera nga gezo kubatenga etambula tulinawo kilabu roza ziri nnya mu kaseera kano tulinawo kilabu ya polisi yatandika mpola naye mu kaseera kano bwobanga watunulako ko mtendesi Nyesi Nyesi abikanga ebintu kemisu agenda akola mpola mu kaseera kano asibaganye point ziri 30 ane kilabu ebbiri okuye eri mu kifo ekyokubiri naye mu kifo ekyokusatu nga ze kilabu ya Neke ne kilabu ya Mbala City point ziri 30 ku 30 mabiga ko mipiira ndoza nge3 okuva ku guno okudde mabiga bali omusinga point zitaka wansi wa point 3 point nya wabula asodo okujjanga afunza gap mpola kiba kitegeeza nti bazze baluzinga n'okukola amaliya atengiyenga akanya kubanga obwangula mipiira gye kitala ane yasodo kubanga mpira yasodo kubanga labikamuko twali tufundikira round esooka yabada tunkane kalo kalungi no yataddewo embeera mbala yamusisinkana namukuba kamusookayo naye mukuzanya otugenda obwalake dakiika ekyenda nga sodo kubanga akakutura nakakuba omupiira gwali mulamba wabula mu kiseera kino yasodo kubanga asenkana kilabu ya kitale ekyakulembedde ekimeza n'abeeranga mukalubiriza ensonga bagenzo kubanga guzikira buli munga sodo kubanga alengira katimba ka muno mulundi gabadde gumugumu kitegeeza kitala waddenga yafunye yakabonero naye agapu giyandibadde ebeera nayo amukasera kano sije ina point ziri 30 mu ndowooze kimezo kiraba okuva waggulu kwa kulembedde okukira okutuuka mu kyokuna waliwo gap ya point mu kiseera kino ekyali emu yokayoka gezaawo kubatenga ebawulanga kilabu eziriwo kwe kuli kitala kuliko Mbala City kuliko kilabu ya police ate mpozi Neke ndowooza bayinza okubanga bavaawo nga abenjawulo ze kilabu Neke ne kilabu ya kitala right kuba batabaddeeko waggulu bano balwana kubanga badda gye baava n'okubanga bazza emitima y'Abannayuganda abali bawagira okuli kilabu ya polisi ne kilabu ya Mbalala wabula tulinawo kilabu nga Neke tulinawo kilabu nga kitala gwe nti mu kaseera kano alwana kubanga ayongera muko kubazannyi mu nkambi ye mu kiseera kindowooza buyinza okubanga okweditingaga bakyasobola okubanga balabika bulungi naddala nga tumayiriza omwetoloolo ogusookera ddala March 15 tuyigeza tukyalina emipiira hafu tutambuddeko hafu kati tukyalina hafu era gye tulina okubanga tutambula lwe nti ekyali emu eyawula abantu abana abakulembedde awo tubale tufuneewo tubale tulabewo okuvuganya kusaanidde amafufa big league embeera bageza okubatenga ayetambula side yawo Uganda Premier League nayo mu kaseera kano oyinza ga tukyaliko mu liseesi alukyali mu kuwumulamuko naye ga mu kaseera kano ndaba kilabu ezenjawo zigeza okubatenga azeetereza tugenda okubanga tukomawo of course nga sodo okubatenga mbetereza mu ngeri emu oba endala ndakoko Black Power yemu kubatalabika bulungi mpira gifasoso kubanga ashobako mu round esooka mu kaseera kano ekutta abazannyi 7 mulambirira anebeeranga ebakechwako ebagaye mujja kubanga munoonya akawala muyinza okubatenga mutambuliza ku mbeera mu kifo ky'okubatenga ekansa of course sabeko asodo kubanga bayingira katale okusengera ndoza kilabu ebaddenga ya Vipers mu kubasenza okubanga balabika mu katale waddenga ebizinga naye of course agenda ayongirako mu ngeri emu obwenda yinza okugamba nti obuvunanyizibwa mu kaseera kana akyalina bungi naddala abatunulira byayolekedde alina okubanga avuganyiza ku continent ewaka byakyalina okubanga azanya alina okulabikira mu Uganda Cup of course akyalinga mu Uganda Premier League ate akyalwanira okubanga adda ku ntiko y'ekimeza yageza okubanga agattako bugasi buli wabizinga nga agattako omuzanyi omupya si mu ggwanga Uganda mukkamuka kuba twamulabye nga kansa abenjawulo bakali mu ndugu asobola okubanga abayingiriddawo naye nga of course agenzeko ko ne mawanga nga tuliraanye amawanga nga Congo Ivory Coast atwamulaye nga asobola okubanga ajeyo ku bazannyi abenjawulo of course n'omutendesi omujja alukimanyi nti oli asobola okubanga yatambulamu mu kaseera kano asobola okubatenga ezaako kubanga zaawo mu ngeri emu oba endala lunaku lwakutaano tubeera tubako n'abawagizi b'omupiira twatuma Fan Friday
tugenda kubanga twolekera empiira gya weekend naddala egisinza okubanga gitunulirwa wali munda mu ggwanga erya Bungereza. Tulina mupiira mingi ennene, tulinako ogwa Liverpool ne Chelsea ogenda okubangulabwako olunaku lw'enkya, tulinako emipiira nga Manchester City agenda kubatonka ne kirabu ya Wolverhampton Wanderers, mingi agenda okubanga girabwa. Crystal Palace agenda kubazanya kirabu ya Newcastle. Crystal Palace twamulabye nga alemesa Manchester United okubanga anyweza ekifo ekyokusatu n'okubanga akigazanyizaamu bulungi, wabula agenda kubasenkana kirabu ya Newcastle mu kaseera kano erwana kirabu ya Manchester United. Naye of course tulina omupiira ogenda okubeera wakati wa kirabu ya Arsenal ng'ekyaza Manchester United eyagikuba eggoola 3-1 gali twabalaba mu first leg. Tulina abawagizi b'omupiira abiri olunaku olwaliro. Tulinako owa Manchester United, tulinako ate n'omuwagizi owa Arsenal. Njagala nsooke embeere nga mbakulekera mu kaseera kano babeere nga bakubuuzaako ne kirabu ze bawagira munda mu ggwanga Uganda ezijja okubanga tutandikirako of course omupiira guvaako nga tugenda kubanga ate gugenda wali ayewalaku. Awo tujja kuba ate nga tugenda maaso n'okunyambaniriza basibuka. Tutandikire sayidi eri ewali ali ewaka. Amanya bampita Karugaba Derek. Tubaniriza ku show yaffe tubaagala nnyo. Ndi muwagizi wa Wakiso Giants. Ate nga wadde sinnabatereera naye nsuubira omusajja wange ono nja mumuyunga. Tonatereera? Omusajja wange wa Vipers nja mutuuka wadde ansinga ekifo, wadde ali mu kuŋŋamba nti ansinga ekifo. Okay. Tindo omukulembedde wanewaka ankulembedde eri mukulembedde. Ye Derek Karugaba. Derek Karugaba. Muwagizi wa Wakiso Giants ate muwagizi wa Arsenal. Kati eri mukulembedde wanewaka ankulembedde. Katulawo omuwagizi wa Mani tukaliro sewo. Okay, mbebaza abalabi ba Dream TV mwebale nnyo okubeera nga mwekumira ku TV eno ku programs zonna. Amanya bampita Mugabi Shakil nga ndi muwagizi wa Vipers wa Uganda nga ate ndi muwagizi wa Manchester United. Etiimu newankubadde ebyogerwa naye etiimu ey'amaanyi wadde ntwalemeddwa okuba nga tujja obubonero ku Crystal Palace olwa obumu obutonotono obwabaddewo naye nkakasa nti ku Sunday omupiira gwe bakubye gwadde muzibu nnyo era twagirabye nga luuzi olwansonga nti Ten Hag tujja kuwanvuwayo keeyo nga sinaana kubanga nva obwo Shakiri gatandikire ddala waliwo egirijiri awakuwagira kirabu ya Vipers. Ndowooza Vipers tewali kirabu egyenkanya, tewali agise no obadde otya gyolaga sigendaga tewali agyenkanya, tewali agisinza, tewali agyenkanya. Bawagizi bali ku national team mu kaseera kano munda mu ggwanga erya Nigeria, right? Ndowooza bali bazanyi mwenda balambirira abali mpaka za kyanya ali mu kubanga atukiikirira. Njagala onnyonnyole Shakiri okusinziira ku side yo oba oli mumativu n'abazanyi ng'abadukali mu Watambala, abazanyi nga ba Marvin Joseph Youngman, abazanyi nga ba Milton Kalisa, omupiira gwe bakuwadde ku kirabu ya Vipers, of course n'omupiira gwe bazanya ku national team mu kaseera kano, omutendesi kyabajja njaga tubigatte wamu oyinza okubanga olandagirako kati mu kirabu y'Owalendo nga tukomyewo kewaka then tubeere nga tuli ratinga n'omupiira omutendesi Micho mu kaseera kano gwali mu kubanga abajjamu twakubye eggwanga lya Senegal lizibu nnyo matini nnyo n'abakyotako tuyinza okutuuka olwaleero nga tukulembedde ekibinja B. Of course twakubye abadde akyasinza okuba athlete era mu kaseera kano tukikulembedde ekibinja. Abazannyi bo ku mupiira gwe bakuwadde waka then n'omupiira gwe bali mu kubanga batuwa ng'eggwanga munda mu ggwanga erya Nigeria oli mumativu? Okusooka ddala ngenda kusooka mpe coach Mitchell credit ey'okubanga nti twagenze ku ggwanga erya Senegal tugijjako obubonero busatu. Ekyo ekintu si kitono mukama wange, naye bwe tutuuka kugamba nti omupiira gwe batuweereza ku national team n'omupiira gwe baweereza ku club level, ekyamazima omupiira gwa national team gwe basamba gwali gubulamu nnyo kuba bwe tugenda wali eri waffe ekitende tumanyi omupiira gw'okusambako tusambako tugenda okutuukawo nga mutufu gole egenda okunywa nga tufe ino kola ki ino okunywa ne twalabanga n'omupiira tugamba ya Kalisa abale tayina kunywa gole ya Kalisa ali mu deflection singa wagitunuulira yali simpe yali mu deflection gole ya Kalisa yali simpe yali toga nti tewayava mu build play it was just yaleta cross Kalisa n'akonamu Kalisa n'akonamu gole nekola ki gole nesobola okubeera ng'ekola ki ng'enywa. So tubulamu nnyo okubeera nga tunyweza omupiira okwekakasa nti kati gwaffe tugusambe. Olaba abazungu bano balina ekintu kye balina nti
basamba moments nti tugenda kusamba goli jakujja ekyo kyabula muddadala mupiira gyaffe gye Uganda wano bwetugenda mu Super League waneno olaba nga kijja mu clubs nga KCCA mu clubs nga Vipers nyini ne clubs endali awo entonotono naye ekyamicho kya traininga muganda wange kyo kyandagira ddala nti tukyalina a long way to go okubeera nga tugenda kuvuganya n'ensaizo nga olaba Senegal zikamenya kwanza nnungi nabo osanga olina ensonga lwaki omuwadde credit mu kaseera kano senga badde yazannyo omupiira gwaffe ogw'okuzannyako goo n'enywange badde erina kunywa nga mukadde kano bakatukuba emipiira ebiri nga bwe gibadde gikyakatambula yandibadde credit gye muwoya kubanga nti twakubye eggwanga lya Senegal yeyo naye bw'ogamba nti otunulire mupiira nuli abatendesi omuli ow'eggwanga lya DR Congo eyakajja ku national team eyo then n'otunulira Congo erina ebyafaayo birungi ebyayo birungi naye bw'otunulira omutendesi eyakajja then n'otunulira no Ivory Coast n'otunulira n'omutendesi w'eggwanga lya Senegal micho ekyamazima badde abasinga experience ku lukalu lwa Africa ku kirabu ne ku mawanga asobola okubanga abirawo akaseera akabeerako ddala tujja tolowooza nti mu kaseera kano michu ali mu kukozesa experience yategedde eggwanga lya Senegal nyinza kubanga ndikwatawa ngenda komaweewo asotekewo omuwagizi wa Vipers Derek Kalugaba sokobeere nga atunya ku Vipers nawe tulinayo flexible right tulina kozesa Titan Sematimba basobola okubanga nawe bakurepresentinga basamba bulungi omwana Frank Sebufu omupiira yasabye omupiira gwadde mulungi ate nze kinsanyusa ng'omuwagizi kuba omwana okurepresentinga wali nasamba omupiira nga mulungi omupiira gwadde mulungi naye nga ttiimu yange ettiimu ya Gondi Waxo Giants mu ttiimu ziwana ezawaka ndaba ye ttiimu omuntu kyalina okuwagira kale nze njagala nnyo nga omuntu gyalina okuwagira the management ttiimu yo ogiwagira ova mu management okusanyusa nnyo nga ttiimu nga nnungi terinamu bine politics olaba ttiimu kale nga wadde mpya naye nga olaba edamation yayo nekuli yayo nga nnungi ngani bayagala nnumbe tetwagala ntalo naye nga omanyi ttiimu zino endala kati olaba Waxo Giants nayo nga bwogiraba oyiraba nga ttiimu egezaako okwezimba ate nga speed gyetambulirako nga nnungi olaba n'abasambi kye basamba kyekyo wadde omupiira wadde ku kimeza tetunabatopinga naye ndowooza olaba bwe tuli tetuli wala tujja tusembera mpola mpola okay vyeyo omuwagizi wa Waxo Giants yatugamba akapiira ke mbadde gyayakogera ku kibuzo kikyombuza micho eno spell yakubiri ku ttiimu ya Uganda Cranes okubanga micho abeera nga agenda ku ggwanga erya Senegal ate mu ggwanga yakusatu ngwaba agenda ku ttiimu ya Senegal n'agijjako win y'okusimulayo simula bwati siyinza kumuwa credit yadde eddakiika emu bweti genda odominatinge buli kimu odominating kale yesu sookiza nti oyinza okusinga olwaki naye seetaapu obanga obadde ng'omupiira gwa Africa ng'ogutegeera bulungi nnyo yandibadde ng'ajjanga omutendesi yakajja ku ttiimu ya Senegal wandibadde oterayo ddala ebya naye abasajja baatuusa mu fact twagoba omupiira ogwo naye twalirake otunira tunamu byonna na statistics zonna abasajja baali batusinga so ekyo kyogera nti micho tumuwa credit lwa win eri naye bena tugenda kubyerabira singa eggwanga lya Ivory Coast netukwata neritukuba netujja mu pakezo twagera ekintu ebyo yali ayogerako emabegakawo yatugamba tulina obuzibu bumu mu Africa naddala Uganda yes mu Africa naye naddala Uganda kati zensinga okuba nga ategeera atulina abaana balina ebitone naye kyamazima ojja kugenda ddi okudiginga diipu nga mu bitone by'abalenzi bano betulina waliwo ebimisinga bingi ensonga lwaki tubalaba bangi tubakwala tubatwala ku international display nabeera nga bawunzika kye basobola okubanga boleka tesobodde kubanga kireflectinga bulungi ffe bwe twogera obuli mu ttiimu yaffe obuli mu ligi yaffe eya Uganda ndowooza example nyangu nnyo eyinza kubanga etuukira ku Anyokero yagenza okuva mu ggwanga lya Algeria ekyamazima era kyalina bw'azannya naye yakomyewo ku KCC ndowooza omulengera omupiira gwakukumuka kikumala okubanga kikulaga kiki ekiri oba level yaffe eyali gyerudda wala micho akugamba tulina structures nyingi ezibuukibwa abaana bano babuuka ebintu bingi olowooza mu kaseera kano tukkirize nti obuvunaanyizibwa tebujja kubeera bwa mutendesi wa national team obula kijja kubanga kiddayo ku body etwala omupiira mu ggwanga right kati micho omuvunaana kuba nti ategedde abazannyi bayinza kusobola ki
Chenyiza okubanga mvunana micho kale tukizeyo nga boganya tutuvunane board nti tebaleyinze well structure kuva ku baana bana basooka balina ebintu bibabuuka tojja kungamba nti omwana Alan Okero akubya kapira ku kanso avudde ku kanso agendedde wa Algeria ebintu byabuuse era ajja genda eri ajja kuwa season emu bbiri alemererwa akomewo so singa tutulina emitendera abaana bano kwe bajja batambulira polisi ngenda ku ekyokulabira kola basajja omane yava ubinava waabwe seno kunagenda nava mu Liverpool oba nava mu Southampton yave waabwe ne mutwala mu academy ya Toulouse n'akulirako eyo n'asambira kunabirako mu setup y'abaki y'abazungu so ekintu ekyo tusaba omukulu magogoba naye ekintu kyo bane mukikwateko abaana bano bamanyi kale ne wava n'agendako South Africa ngola Waiswadet naye yakumawo naye abako n'ekintu kyaleyo ale no nyambye n'okola ne ku Waiso wabwe yabadde agamba eno tournament bwebanga ya mawanga ga Africa nenge ezanyiramu baana bazanyira mu local leagues lwaki kakati Waiso bwatambulamu bwakomawo ataddamu naddayo mu kyani kitegeeza ki tuli mu kusitula bitone of course tuba tusitula bitone bwabanga badde yatuuka gye yalaga ovudde mu Uganda Premier League atozeeyo mu masaza olw'ensonga nti tiimu eri mu Uganda Premier League ekuwandudde ozzeemu ozanyire mu Big League atoddeyo ozanye mu masaza cyane wakusanga nti oli wano omukisa ne gukwata coach n'akusomera ku tiimu egenda otambula ani kati tournament yesitula ebitono olwo tuba nsojjirinyako kati bw'okomyawo 2-8 nga twetugamba eno tournament yetuyambako okuswiminga bitone byaffe bye tulina wansi kati boddira eyagenze na sagawesa kigambo kye yagenze ku international ekigaana bwakumayo n'omuzeemu kana akatulaga ebitone ebito olwo batokase twali balete tuzayo basambi bafulumako tusambise bali mu answer mulimu okubutiza naye katsoke tubeere nga tuwumulamu ko katini noza mudakiika ngemu ku 2 tugenda kubanga tukomawo tugende bwe bugwanga yali nga tuwumuddemu tukyali mugocha mu kisaawe Zedison Kyeswa ndi munasingo ate nga ndi muzukulu wa Mazige tulinawo abasajja babiri abawagizi b'omupiira tulinako owa Manchester United ate nga muwagizi wa Vipers bamuyita Shakiuse Mugabe apotekano muwagizi wa Arsenal Lukube naye wali ate ayitibwa Derek Kalugaba musajja muwagizi wa Arsenal ate muwagizi ukisozi ukiriho kisojja ya anti-seats naye ngenda kubanga kujukiza nti ali eyetazo kubanga interactinga mu mbeera abamu program tugeza okuba ate nga tutambula ojja kubanga oyita oyisa message yo WhatsApp namba eri ku screen ojja kubanga oyita ku 0726 699 0726 699 akojja kubanga oyisa obaka bwa WhatsApp tuyise ku WhatsApp tosendika message tika ku WhatsApp ekyuma kiraba WhatsApp atubeere nga tutambula fenna embera gabegeza okubanga tamba tugenda mu dabi ya weekend Manchester United egenda kubezanya kilabu ya Arsenal obula Arsenal agenda okubanga akyaza omupiira guno amunondi guno mbali ndako kawo Ganevo agambye yellow card ya Casemiro yejjo kuba entabiro y'okubwa kwa Manchester United senge neba temanyi kiki kyina kubanga ekwatako tagambe nti mani yonkubi naye agambye yellow card era okusomera namba ya WhatsApp n'ogikubako agambye yellow card ya Casemiro yegenda okuba entabiro y'okukubwa kwa Manchester United senga omutendesi Ten Hag anaso okubanga ategedde mapesa kigalina okubanga akwata ku tiimu ya Arsenal wabula Arsenal agenda kujjanga akulembedde ekimeeza kya Premier League ne gap ya point 5 okuva ku kilabu ya Manchester City gwalinayo mu bbanga eyitali lya wala nnyo wabula agenda muzannya emirundi mingi mu kaseera katini nnyo otubanga tuli mu kaseera kano tugenda mu mwezi gwa 2 nga ligi tuna agenda oyingira ogwokuna ogumalako nga tutandiso nga tugisiibudde Arsenal alina okusanya kilabu ya Manchester City emirundi 3 gikyali waawo amuyina mu Premier League emirundi 2 anakubanga amuzanya wabula agenda kubanga asinkana omupiira gwa Premier League ogwa weekend eno ngazanya kilabu ya Manchester United jasinga point 8 mu kaseera kano wabula nayo nga yalabye nti biyinza okuba ebyangu senga abasanza Arsenal n'akuba omupiira n'agenda ku gap ya point 5 mu kaseera kano zasinga Manchester City Arsenal yekubidde Spurs wabula ayinawo maniyo gwayinza okuba nga akolerako revenge senga abeera amusisinkanye n'amukuba yukiro gwasooka bamusabula 3 ku goal emu zokembere ngawe nyinyi metero omwagizi wa Arsenal
bwe biki byolowooza nti Arsenal begenda okwesigamako kuba ndaba nga oli confident nnyo nti obubonero obusafu nabwo buli mu kikapu naye olowooza biki omutendesi Ateta byalina okuba nga yeesigamako naddala mu kaseera kano ng'akyalina abantu bamisingamu ku actually manye tunako okuwano Arsenal ndabika emaze okuba nga ekutulwa Leandro Trossard amaze okuba nga ekutulwa okuva ku kirabu ya Brighton and Hove Albion kitegeeza bira bongera ku force erumba speed wali amanyi speed batwongera mu attacking tunako kuba sure nti agenda kubeera mu gwa weekend kati mu gwa weekend ng'okyasibye okyasibidde enkala ku mapeesa go okuli Martinelli ne Saka mu wing then Odegaard ajja kubazanya n'Enketiya gwe tumanyi adagereza okubanga aziba ekituli kya Gabriel eno weekend like Arsenal kati wetutuuse nga bwogiraba ngoyogerera mu kutya ati ategedda United musobola ndi unlucky by the city happy to happy olwagundi obutabaawo tubadde twagala Kasamira abeerewo mogo omupiira baleme kwekwasa tubadde tumwagala baleme kwekwasa naffe pata abeerewo timu yaffe zona kata otutunke musajja ku musajja tukakase midfield nga nnungi nga buli omuntu alina injuries amanyi zigenda mukosa ne defense nga weeri sajja wase tusamba omupiira omulungi tulabe anaawangula jukira ulyeri twasamba tubadde tumwagala nanera tekikweyibaza kuba uli yakubata gutamuli tulabe ennaku zino mulenzi ono Zinchenko Alexander Zinchenko atumanyi nti asobola n'okukyuka munabeeranga kuzanyira midfield buli wava mu ssatu ajja n'atambuza layini bw'atuuka mu maaso n'akaate nga ngadda munda then olina Ben White munamba 2 yagikuba ennaku zonna yagituuzaako n'omujapani Tomiyasu naye mulungi nnyo mu kugenda maaso mulaba nga yatandika n'ostarako ennaku zino asitara amanyi n'ositara sewo waba agenze maaso kati bano ba fullbacks ba centrebacks ebiseera ebisinga bayinza okuba nga basigala wadde nga nabo banyumirwa nnyo okugenda mu maaso bwe tolowooza nti bw'ona okukwata Martinelli Zinchenko ajja kujja asolobe approach y'omupiira Ten Hag yaleeta ku mupiira gwa Man City tegenda kukyuka ne approach agenda ne Man City nayo omupiira ekusamba okuva ku backline yayo batandika mutandike agenda kuleka gobeere nagwo Ten Hag ng'akimanyi nti the moment wosalira center arc Rashford ndio okitunye nnyo kupiira gya United Rashford tadda Rashford yasigala nga bo bano bagenda kubeera kukukwatiriza okugumaza ndio tunuliro jimu ku chances zetwafuna kupiira gwa Man City Kellen Walker yatambulanga ngera wogame ti Zinchenko agenda kutambula bajja kutambula ekyo kibanga kye banabaleseewo Bruno Fernandes Eriksen bwe bulungi bwabeera kikino batesa ku kisaawe ti the moment basulira omupiira bati tojja kuba touch billing omupiira tegunatuuka mu box yaseno ate ekyo kiba kibi gwe byansaliba musana mulungi naye nga te one on one either watakuleetera penalty ajja kuleeta set piece kasakamere nga nzirako ewadde ye yaseno era ndowooza abadde Galnevu adayogera ku mupiira gwa Manchester United n'ogwa Arsenal agambye Man U yeetaaga okuzannya obulungi ennyo ejjemu abasambi abo n'obwegendereza ennyo naddala mu first half kuba Arsenal yiso electric yaganyo ali goals ngetandika hafe esooka goals bbiri ofunemu akati yangu ensonga endala eri ku Arsenal emu era walina question mark endala bweti ate nga na mmyufu yeyokuba nti squad depth yayo Arsenal jada akati squad depth kituufu bw'otunuulira wings ezisooka ebbiri zeze tugenda otambulizaako Martinelli ne Saka ani ng'ogenda oleeta basikire nga kyekimu bono mu kaseera bono tuuka okugjayo Martinelli Odegaard ogenda kuba omusikiriza yensonga lwaki twadduse mu katale yensonga lwaki twadduse mu katale netugamba Trossard sooka yangu tuteeke wano twongere ku gundi ku squad depth tujongereko in case ono afunyemu obuzibu tuleeta ono in case ono guganye tuleeta ono kati nga bwe walaba gundi Guardiola bwe yakozesa gundi ono omwana kana kayita bati kana kawinga Kafuden kasa mpira ne kugana nakagamba ne mpira ne kugana na kuje mu United kakuganya bwerekera gundi Grealish kati nafe in case tulina okongera squad depth bwe twatulumbye Man City United 1-on-1 tusobola ne bwendeta sabu wange ne mutuzaako nanti kugamba no byagenzemu yabo nanti tusobola kompera nakatono mbyagenzeemu nze sabu wange nja muleta mutuzaawo ate omupiira ajja kugusamba koleki tusamba teamwork so eta sabu nakuba oyo Vieira kyengezaako kumuga ajja musamba wate si wa amaanyi naye muleta na fitting mu timu yange ne mujja mu kyenjagala
squad deficit buli musambi ajja ebiseera ebisinga tactic ebeera ekyuka buli musambi ayigiramu okitegeera kati ojja kujembo kayisa katoyina squad muntu agenda kuddawo agenda kutiisa katomba agenda kukyusamu Jones wa introduce nti bokayisa katatira kola ki tatira kufuluma abeera okyo kasoka fena kubaka no Simon omanyi Simon Rubukityo agambye nze ndowooza emikisa gya Man U okukuba Arsenal ku Emirates giri 40% ndala nga Arsenal kati kyegoba ekirabako nne mulala wano gwe tuyinawo hi this is subject abane doza soka tuberenga tutesa butesa ebuzo soka tubireke tujja kujja n'olunaku lwali ebuzo kasoka tuberenga twengejinga this is subject from Mutungo is Manchester United going to get another play give me more transfer for Manchester United I love your program thank you Sabiti Eric from Mutungo Eric Sabiti from Mutungo yebuza Man U mukasera kane esonzeewa naye no mwatunge badde teri preview teyina wasi wakati ina winding then hey guys thanks for the show make for me Leandro Trossard to Arsenal story amutegeezezza ko nti Arsenal mukasera kano emaze okubanga ekola medicals za Leandro Trossard sawa yonna ayinza okubanga ayanjwa doza na kudelayinga bero sanbe tumulaba ne ku squad badde ino kubanga ezanyo mpira gwa Arsenal ku weekend Trossard ndoza ku kilabu ya Brighton yomu kubazanya bali successful ate abadde mulungi nyo ndala nga asenkanye kilabu ennene Arsenal yinza okubanga yamufunye mukasera kano naye amawulire agasinga ku go atujja kubanga tugajjayo agamaze okubanga ngesigika naye mukasera kano kiza nti amaze okubanga amukanza sibye ebiri ebya mudre tunatera okubanga tuva wadeni tunatera okubanga tuvaawo Shakir doza akatiri nnyo Manchester United mukasera kane subiri yazze mipiira yange etaano ejasooka kejibere mukaga ku musanvu otoyinza na kulowooza nti oyinza otuuka mukasera kano ng'ovuganya ku kikopo kya Premier League naye kati weewulira nga avuganya sso weewulira nga avuganya oba ovuganya mvuganya si neno project wakoze kugira kwa Crystal Palace yakulumye nnyo ekyamazima si zezeka olabe n'abasambi bennyini nga bava mu kisayi bakulaga nti kibalumye ne emabega ko waliko bano ba Ragnak ba social batukubanga emipiira ng'egyo nga bali bakulaga they are not bothered yes bakulaga nti kyabalumye so era bali badde bagala bago omupiira ogwa Paris tujje tukufireko Arsenal ne twadde tukujjako point naye nga tujja ku tusobola okubeera nga tukukwata kati gwo omupiira gwa gundo predicting Deriki atusembayo naawe obudde tubuweddeyo Arsenal mukasera kano senga bakuba omupiira gwa Manchester senga kuba omupiira guno emikisa gigenda kuba gyongedde okubanga gikeewa mukasera kano Manchester City mulina point 5 gamaze okuzanya omupiira gwe kati ogenda kubanga ozanya kilabu ya Manchester United senga kuba naye agenda kufunza ajja ku point meka 5 naye berengo musinga point 5 tegeeza basajja babiri ogenda kuba bakugoba nga bakulina omupiira gumu n'ekitundu okubanga bakwata ka pressure kagenda kubanga keyongedde Newcastle ayinza okuba yakyali bwatyo wansawo ne of course ndowooza mukadde kanejja kuba kusinga pressure ya Manchester United ne kilabu ya Man City oyo mwana teyakugambye Odegaard walabe kiyagambye bana barowooza nti Arsenal eri ku gundi nti eri ku pressure omwana yabagambye eri ku pressure tuli kuchimeza ate katoli kuchimeza muzingo wewe kugamba kati wala clip ya ateta nga yogera keri abazanyi ateta na mula mase kati ge yandi celebrating it ngobongo buli ku ateta yabagamba timu ya Arsenal yonga buyiri soko focusing yo ku mpira oguliwo gundo tusambe gundo tukuwangule tuplanning oguddako era badda kibagamba buli kati nga bakatani ku celebrating nga celebrating n'abagamba ke kasera tukoleki celebrating naye twetegero mpira gwa gundi gwa United okay ukobe tuguwangule awo yini Deriki pressure ya chikopo yakata chikopo buza n'okutumira ku boloza nti bali mukubanga kula ku nja kutumira ko aba mikwano jange giri yawaka inayo ba Anthony bali yawaka nina Anthony wagira ki wewa Arsenal ndati obwagira Arsenal ngomna kukalumwe emitima nina bawakumesi bangi bayima kitibwa oyo wa United zangambo bwetuja kukuba kwi okay ewe botumidde ko nene mala ngotumire buno botumire nina ntumidde abantu banga bewaka ikasubi nakolabi ajja bano yange nawe Shakir na batumira kuba nebaza dream tv to omukisa guno banaye tujja wano ne tuwa views affe ku bitulaba babitax okubera nabiteza ndala mpira gwa fuwe Uganda wano
sijja kwogera bingi yabula nebaza okunchaza antumirako timu yange ensamba nayo omupiira kisigula mwebale nnyo okubeerako nentumira viise banaye mwebale nnyo Pananga abana bali eri gye bali bakyali aba Galacticos. N'abasambi ba Galacticos banaye coach Roni coach Abe match inde wano lwako kati bagituma yafuka big talent. Ya big talent. Mwafulumya omwana Faizo Wabyona. Omupiira akapiira mwe tubabera boogera ku Faizo Wabyona mayito bali bashakiru. Era ne wano tubale twogera na era mpita kapi. Kamuka mwana agenyeza kigere ku KCC. Bali jwa kuna namba ali mu chani bali mu kambi. Bali mu under 20. Bali mu kwetekera Afcon. Okay. Yembera nga sodo kubanga eshambula unako waire nti kigenda kubeera mingi gino kuzanyibwa ku weekend naye azodo kubanga tusinga kwogera kugwa Manchester United omupiira gwa Arsenal agenda kubanga kujja kuna kugenda kubeera lwa Sunday kusawe ejja kubeera emu dakika ezigwamu ndojo kubanga tugulabya naye nga mingi gino kubanga gizanyibwa tegeeza ko nti Manchester agenda kuba tunkane Wolverhampton Wanderers empia mejinzo kuba pressure Chelsea agenda kuzanya encha kilabu ya Liverpool mwale kick off obulanga ne kilabu nalanga Newcastle zijalabu honga zizanya Crystal Palace nendala ijja kuba mingi gino kubanga gizanyibwako Messi PSG yalumbye Ronaldo jali mu Saudi ne kubira yo goal zale 5 ku goal zale naye tekyamukanye kuba yo goal zeppiri ne yakubye goal yani badawo mwana bomu nadi wa Portugal nadi sente nepo kutawanya Messi wa mwagizi wa Man U atawagiye Messi yamuganyiza mu dakika ya kusatu nakakasa aliwelenga ndo aluja tandikira wa goal cha mukisa na kuja kuba wa Mane Madedisa ni Cheswa Shakiru Semugayi mwagizi wa Man U Oliye Deriki Karugaba mwagizi wa kilabu ya Arsenal tujja kubanga tutandikira mbere bulungi wera